Okusasana kw'enjiri mu bitundu bya Rwenzori okusookera ddala mu Tooro kwatandika mu kaseera ng'obukama bwa Tooro bulagaye. Okutandiikiriza kyava ku ntalo za ddiini ezaali mu Buganda anti waliwo omu ku balangira ba Tooro Yafeesi Byakulimba eyali akola mu lubiri lwa Chief Zakaria Kisingire nga y'omu ku beenyigira mu ntalo zino obutereevu. Emboozi eno okugwa makerenda abadde agitunyumiza ye Reverend Clovis Kyalimpa eyawummula obuweereza omutuuze ku kyalo Kahondo mu ggombolola y'Ekicwamba mu disitulikiti y'e Kabalole. Agamba nti eddiini okutandika omulangira Byakulimba eyali mu bwaŋŋanguse ekyotera mu disitulikiti y'e Masaka ebiseera ebyo yasaba Kisingire okutegeeza omuzungu Kapiteeni Lugade akaseera ako eyali alwanagana n'omukama Kabalega ng'ayagala okununula abanubbi abaali balekeddwa mu ggwanga lya Congo nti singa yali ayise Tooro yali ajja kwanguyirwa okusinga okulwanagana ne Kabalega. Kisingire organized a meeting and invited Kasagama from Masaka, Chotera areas to come and meet Lugard. In the meeting, the Queen Mother did a lot of work to convince the white man that Tooro had minerals. Oluvannyuma lw'enteekateeka omukama Kasagama ne muto we Byakulimba bajjukira nti mu Buganda waliyo okusomesa okwali kugenda mu maaso naddala ku by'eddiini era kye baakola kwali kuwandiikira Mmengo ebbaluwa eraga obwetaavu bwa bino mu Tooro. So Bishop Tuck sent the idea to the Native Council. He says, here is an invitation. Can you get volunteers to go to Tooro? Oluvannyuma waliwo obukuubagano n'enfuga y'Abazungu n'obukama bwa Tooro ekyaviirako Kasagama okusibwa era okwali okuva mu kkomera yasalawo abatizibwe. Okusalawo abatizibwe yali amaze okwetegereza oba okuba omukama tekikontana na nzikiriza gye yali ayingiddemu era kyatwala ebbanga eriwerera ddala ng'emikolo gy'amatikkira tegikuzibwa Tooro. So he chose a day of coronation to be a day of his baptism. March 15th. Wano Abatooro bali batandise okukkiriza enjiri ekyawaliriza ne Bishop Tucker okuva e Namirembe ajjala abe Bwegule kubanga n'akaseera ako Kasagama yali amaze okugoba abakazi be 12 be yali yawasa olw'ensonga nti eddiini gye yali asomye yali tekikkiriza. The gospel in the whole of Uganda is as it is right now because of him, Yebambe. Okusomesa kuno kwatandika okubuna mu bitundu bya Rwenzori ebirala anti mu buli woofiisi ya gavumenti wateekebwawo ekifo awasomesebwa ekyawalirizanga bassemaka okusoma olwo ne babunyisa enjiri mu maka gaabwe. The administrative centers became teaching centers. Every person will not be appointed unless you have accepted to be baptized. Abalala abasajja b'enkukunala abasaasanya eddiini mu Rwenzori ye Kanoni Apollo Kivebulaaya ne Bishop Abel Balya. Kivebulaaya yali nzaalwa ya Buganda mu Busiro era okugenda e Tooro yagendayo ng'omusomesa ow'enjawulo okuyambako okusomesa eddiini mu bantu. Oluvannyuma lw'emirimu gy'okunyinyiitira Kivebulaaya yasindikibwa ebboga mu ggwanga lya Zaire kati Congo naye abunyiseeyo enjiri. Wabula yafuna okusoomoozebwa omu ku bayizi bwe yafiira mu kibiina ekyamuviirako okugobwa mu ggwanga eryo n'assibwa mu kkomera e Fort Portal. Ekyewuunyisa nti omulimu gw'obusomesa teyagwerabira era yeewuunyisa bangi bwe yatandika okusomesa basibe banne mu kkomera. While in prison, he sent for a pencil and a paper to teach the inmates. That struck everybody. Bishop Abel Balya bw'oyogera ku bakulaakulanya eddiini ey'Ekikristaayo mu bitundu bya Rwenzori toyinza kumubuusa maaso anti okusinza ku Reverend Kanoni Shemu Lubaale Bishop Tucker yakyalako e Tooro olw'abantu okunyikira ekigambo kya Katonda era okwandibadde ng'okusiima yasalawo abeeko abantu abamu baayawula bafuuke basomesa ba ddiini ye Balya ne yeerema ng'ayagala naye asooke asomesebwe. Oluvannyuma lw'okusomesebwa Balya yali musaale mu kukyusa Bayibuli okuva mu nnimi endala okugizza mu lulimi oluzaaliranwa. They translated it till it was finished. Him, Bishop Balya, Reverend Kamuhigi, and Ezra Musana. Okukyusa ebiwandiiko mu nnimi enzaaliranwa kyasikiriza abantu bangi okwegatta ku kusoma eddiini anti mu kusooka baali beekwasa mbu bo bye basoma tebabitegeera. The translation of the Bible
that made people to understand what really Jesus did say. Ono yatandika okuzibwa mu buweereza ng'ayita mu kusoma n'atandika n'okulira kanisa mama w'Omukama Kasagama mwe yali asabira. And he himself was sent back to Mukono to take ordination course. 1923 he was made a deacon. Ono teyakoma wano, yalondebwa okumyuka Bishop wa Uganda era wano n'ayingira mu biwandiiko nga Bishop omuddugavu eyasooka mu ddiini y'Ekikristaayo mu 1847. But it happened due to the choice of God to direct those people concerned to inform the Archbishop of Canterbury to consecrate him bishop. Essomero li Bishop Balya Girls School e Kamwenge lyazimbibwa abakristaayo mu kitundu kino okwongera okujjukira Balya ng'omusomesa Njasabiggo eyagala ennyo okusoma n'okusomesa abalala eddiini. Oluguudo luno olumanyiddwa nga Balya Road wano e Fort Portal kyekimu ku ebyo eby'enkizo ebyabbulwa mu Bishop Abel Balya olw'emirimu gye yakolera mu kitundu kino eky'Erwenzori ng'abunyisaamu eddiini ey'Ekikristaayo. Balya nga n'atera okuwummula obuweereza ng'omuntu yayagala alekewo ekintu ekinamujjukirwako kwe kuzimba ettendekero lya bannaddiini li Bishop Balya College. Amen. Twogeddeko ne muwala w'omugenzi Bishop Balya n'ategeeza nti ku myaka 13 kitaawe kwe yafiira yali amuyigiddeko ebintu bingi era bimuyambye mu bulamu bwe obwa bulijjo. The man was prayerful and outspoken. He used to tell the truth, speak the truth. Bishop Abel Balya yaziikibwa kanisa ya Mutuukirivu Paulo e Kabalole mu 1979 so nga Apollo Kiva e Bulaaya yaziikibwa Buga mu ggwanga lya Zaire gye yali asimbye amakanda ng'asomesa eddiini. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.